of 100 million for each member of parliament. Olunaku lw'eggulo omubaka wa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi yasabye Parliament ennyonnyole ku bibadde biyitiŋŋana ng'ababaka naddala ba NRM n'abamu ku b'oludda oluvuganya bwe baweereddwa ensimbi buli omu obukadde 10 nga kasiimo k'okuyisa etteeka ly'emmwanyi okuggyawo ekitongole ki Uganda Coffee Development Authority ne kigattibwa ku Ministry y'ebyobulimi. I expected that as the head and the chair of the session today, the first since these rumors came up, you will be up to explain what has happened. Newankubadde Kivumbi yafunye okuwakanyizibwa okw'amaanyi okuva mu babaka n'omumyuka wa sipiika yennyini eyabadde akubiriza Paalamenti. Olwaleero waliwo obutambi obusaasaanye nga bulaga ababaka nga bayingira mu Paalamenti mu budde obw'ekiro nga kiteeberezebwa nti ensonga yabadde ku nsimbi zino. Kati olwaleero abakabondoka ababaka abavuganya gavumenti nga bakulembeddwa mu mubaka wa Butambala Muwanga Kivumbi ku lwajja Olusennyonyi abakulira atali mu ggwanga mu kaseera kano bategeezezza nga bwe watali kubuusabuusa kwonna nti ssente zino zaweereddwa ababaka. Buli kabonero akaliwo kalaga enneema etalabika nti emiliyoni 10 zaweebwa era zigenda mu maaso okuweebwa ababaka ab'enjawulo okusingira ddala okubeebaza okuyisa etteeka ly'emmwanyi. Ono asoose kubategeeza nga kano bwe kafuuka kakodyo okuttattana ekitiibwa kya Paalamenti olw'omululu gwa ssente. Bwe batyo mu myaka nga 2 agayise nga bajja ekkomo ku bisanja ebibiri ebya pulezidenti era Ssekikubo yakulembera olutabaalo olwo n'agamba nange tuli wano ku Mosakooti batusimbisiza layini buli omu obukadde 5 baagala tugende tuyise. Okusinziira ku Kivumbi ssente zino zitwalibwa ng'ekibi nti yenna anaazitwala tasobola kuzifunamu mukisa kubanga aba yekkusizza na ssente z'abantu abawejjere. Ssente ezo teziyamba babaka era mu Paalamenti zonna abangi abaazitwala tebaakomawo era neeraggwa eri abaagikwatako ne bakwata rupiya tezaabataasa ne ku luno ssente ezo ziriko ekitambo. Kati bano abawadde gaabuwa okuzzaayo bunnambiro ssente zino gye zaavudde. Actually goyinza okubeera omuzira w'omwaka senga okaalakaala n'ekikumi n'ekireeta wano mu kisawo n'okiga nti kiki n'ekizibiti nze nange ndikuwaayo akakadde ng'ozireese. Kati ekikoleddwa kwe kuteekawo ekitabo buli akakasa nti tannafuna ku ssente zino era nga talina na ssuubi lya kuzikkiriza akiseeko omukono. Jangu oteekeko omukono ku kigambo ekigamba sijja zitwala saazitutte era nzikola ki nzevumirira. Tetulina budde bungi ku luno era buli omu talowooza nti tugenda mulinda. Wiiki eno weeneggwerako ku bbalaza buli amannya ago tujja gassa mu media. Newankubadde tewannabaawo obujulizi bwa nkukunala, Kivumbi agamba nti ekyokussaawo ekitabo kino kye basobola okukola mu kaseera kano okutaasa ssente z'Abannayuganda. Kyekitalo kye tusobola okukolawo kubanga tetuli mu mitima gy'abantu, tesusula mu nnyumba z'abantu, tetubeera nabo ekiro n'emisana ate tetugenda kubalunda nga nte. Wano era waasinzidde n'akawaŋŋamula nga bwe watali mubaka yenna agenda kuweebwa kaadi okuva mu kibiina ki Nuupu singa abadde alya mu lulime ne mu luzise. Buli memba wa Nuupu ateeyisizza bulungi ajemera ebiragiro bya pate. Njogera kati ku bya Nuupu waliwo ab'ebibiina ebirala. Mu myezi egiddako nze field commander tugenda mu constituency ya buli omu buli abadde alimu embaliga oba tugwa oba tetugwe tugenda kuteekayo omulala. Ababaka betwogeddeko nabo ku nsonga y'okubasaba okussa omukono ku kiwandiiko ekikakasa nti ssente zino tebazeetaaga era si zaabwe bategeezezza nti kino kigenda kubayamba okumanya abo abataagaliza Bannayuganda. Wano tuliwo for accountability. Olumu babateekako amatu g'embuzi obbali Ssengo naye bw'oteekawo omukono tumanyi nti waliyo ebitongole ng'ekya IGIG obeera ogiwadde proof wa weebeetandikira. So kati ffe bwe tulaba nti ababaka baabawadde ate ng'oli mubaka n'otavaayo kugamba nti bannange mbiwulira naye mbiwulira ngammwe. So tuwadde oluwende ebitongole bya gavumenti okukola n'obutatuliisa ngo. Nva ku sayininga ku document eno omukulu Lop gy'aleese olunaku lw'olwaleero nga nkakasa era nga nja confirming eri Munnayuganda yenna ali eyo nti sinnaba kulabako ku ssente zonna ezigabibwa, sinnaba kufunako ku ssente zonna era si planning kuba nti nzijayo oba nfuna ssente zino in case gye ziri. N'okutuusa kati ababaka ba NRM bakyakalambiranga bo batannaba kufuna yadde 10 ku nsimbi ezoogerwako. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.